otulo twabadde tuganye Nalongo nannemirako webake ekyo sinza kirekayo webake ng'alaba ntudde bwenti bwenzirayo ku social media ndabo bawavaayo ekipya ekigaa bino byakulimba nga buli gavaayo gongera kukatiriza ekyasoose era butukedde kumacha oluvudde ku musaalo kyenkereddeko nenga kandabe ekiriko nga gega kyaliwo so njagala okubalaga butya bwe kyangudde wala kyampisizza si bulungi n'akamu n'akettondo kulaba nti omumyuka wange ng'ali ku listi era njagala wano wentandikira okwogera ku biriwo twala omukisa guno kwereza obubaka eri General Kaguta Museveni ate ku mulundi guno yajoze n'ayitawo yankoze bubi nnyo nga bw'okiwulira toyinza kugenda n'okwata omuntu ali mu office nayita mu processes mpanvu okulaba nti nondo omumyuka ng'amateeka bwe galagira mutwala mu kanso bamukakase tuyise mu bintu bingi nga bwe mubirabye era experience gyafunye awo mu kuweereza ngoga nti kakati olina omuntu asobola okutambuza office ne woba toliiwo ekisanja kikyatambula yalondebwa abantu nga kansala akimanyi bulungi nti ekiseera kye tugenda okuyingiramu kiyinza okubeera n'ekizibu okujjuza ekifo ky'obwa kansala ekyamakindi West singa ddala abanga avuddeyo kuba toyinza kubeera mu kanso gy'oweerezaamu ng'ate oli kansala n'etteeka terikikkiriza etteeka ligamba tosobola kusaavinga mu kanso nga tekiniko ng'ate oli politiko tekisoboka fact ekyo kiri obvious mukiraba bulabi ebyo byonna nabadde mmanyi nti mwami oli Museveni ajja bitunulira agambe nti sigenda kutaataaganya kitongole omumyuka kaweereze mu kifo kuba nakyo kyabuweereza okwo kwogatta n'ekirala nti omumyuka wange mbadde naakamulonda nga Minister wa Gender, Community Services ne Production nga Minister kubanga etteeka eppya liwa Lord Mayor obuyinza okulonda ba Minister mukimanyi lyajja mu nkola okutandika n'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January era ng'ennaku z'omwezi 5 Speaker n'alondebwa ne mumyuka we 5 ogwokusatu omwezi gwe gumu ng'ennaku z'omwezi 9 n'enfulumya instrument eronda deputy nga nambe Minister owa Gender, Community Services and Production ne mulondo okubeera leader of government business government ya Lord Mayor Mustewolo mu council kubanga nze siteekeddwa buli lunaku kutuula mu council ne wabeerawo team leader akulembera cabinet ey'abantu abataano bwe mbanga siriyo baba bana Honorable Doreen Nyanjula nga Minister of Finance, Honorable Olive Namazi nga Minister of Public Health and Education ne Honorable Kennedy Okero nga Minister wa Works nimba twala mu council ne baba kakasa bagamba etteeka ligamba nti naffe ffennyini twegabirako ministries nga Lord Mayor ne Deputy naye nagamba nti nze sigenda kutwala ministry eyange gye naali tutte katuzigatte wamu zominzi we Deputy ne tumulonda ngo wa Gender, Community Services ne Production nga ye Minister atwala doketi eyo laba mwami Yoweri Museveni kye yakoze n'amujja ku bwa Minister nze bwe namuwa ne council n'ebukakasa ate n'amufuula director omukozi wansi mu ministry eyo mu kitongole kyekimu kubanga agamba nti yamulonze ku bwa director Gender, Community Services and Production ye ministry yemu yennyini gye mbadde n'akamuwa era last week we baba confirming kati gye yavudde n'agamba nti akati nkufudde mukozi mu ministry eyo ojjawo otyo omuntu abadde minister gwe twakamala okukakasa tumuwadde ng'ojjeeko okubeera nti director ng'ojjeeko okubeera nti executive director era abadde minister nga yatwala doketi eyo yennyini mwe bamulonze okubeera omukozi
ekitongole mwenna mugimanyi okumala akabanga nti ng'ekitongole tubadde tetulina bakulembeze balonde officially mu technical wing. Mujjukira bulungi mukyala Jennifer Semakula Musisi yali zayininga omulimu gwe mu mwezi gwe 10 lwe yawa notice ng'ennaku z'omwezi 4 n'alaga nti okutandika ng'ennaku z'omwezi 15 December 2018 ajja kuba takyali mu kitongole. Era 2018 n'agwako 15 ne zituuka mukyala Jennifer n'agenda 15 December. Okuva olwo Mwami Yoweri Museveni talondanga executive director. Okuva nga 15 December 2018 nga tetulina executive director okuva mukyala Jennifer Semakula Musisi lwe yali zayininga. Mu ngeri y'emu mukyala Judith Tukahirwa nga deputy yali zayininga mu mwaka gwa 2017 ne ba director abalala nga kwe kuli director wa legal Michael Okuwa, director wa treasury yaliko ebiseera ebyo Mwami Kyambadde n'abalala ba director ab'enjawulo nga baali zayininga. Kakati tubadde mu mbeera ng'okuva olwo bonna abasinga bali mu acting capacity. Engineer Kitaka ne bamulonda ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwe 12 omwaka 2018 ng'eyamulonda ye mukyala Betty Kamya eyaliko nga minisita ebiseera ebyo, ng'ate mukyala Betty Kamya nga talina buyinza bulonda executive director mu substantive capacity ne mu acting capacity, nga mukyala Betty Kamya tabulina obuyinza. Obuyinza obwo nga mu section 17 ya KCC Act bulina president ng'akolagana ne Public Service Commission. Engineer Kitaka n'abeerawo, baali bamuwadde omwaka gumu nagwo ne guggwako mu December, n'asigala nga talina contract. Era obugulumbo ne bubeerawo bungi, mubujjukira bulungi. Era lwe lunaku lwe lumu lwe balonda Mwami Sserunkuuma ne bamugamba nti akati naawe gwe acting. Substantive position ya Engineer Kitaka ye Director Engineering and Technical Services. Mwami Samuel Sserunkuuma nga Director Revenue. Era egyo gye emirimu gyabwe ze contract ze balina. Kakati omwaka mulamba ne guggwako nga tebalonze, ne tuddayira mu crisis. Kyambadde we yali nga Director wa Treasury ow'ebyensimbi ng'alizayininze ne waddawo Kabugo Julius Raymond n'abeerawo nga acting, naye n'alizayininga, naye n'agenda. Kati waddawo omulala bamuyita Don, naye ali awo bw'atyo yakyeronderawo. Owaligo Okuwa we yava Ouma n'ataking over. Ouma n'akitambuzaako naye n'atuuka n'alizayininga nga talondeddwa officially, nga tagobeddwa officially, n'alizayininga. Kati mukulu Kalebu ye yakirondawo Mugisha Kalebu, kati yakitambuza naye nga naye talina nti eba contract eri awo. N'abalala bwe bafaanana. Eno engineering gundi gye yali mukulu Kitaka yasigala ekifo akyakirimu naye nga takiweerezaamu. Mu revenue Samuel Sserunkuuma naye gye yali n'akisigalamu naye nga takiweerezaamu. Ne ba director abalala sijja kumenya ononooli. Njagala kutuuka we tutuukidde akaseera kano nga n'ekisanja ekyokubiri mu acting capacity kye baawa Kitaka nakyo kigenda kuggwako. In fact kigwako ng'ennaku z'omwezi 15 June olwaleero 13 nga 15 kibadde kibulako ennaku 2 nakyo kiggweko. Ekyokubiri kye baamuwa nga bamenya n'amateeka ga public service agagamba nti tosobola kubeera mu acting capacity kusukka myezi 6. Lyeteeka tosobola kubeera mu acting capacity kusukka myezi 6.
naye batadde omusajja watu Kitaka n'abeeraawo. Kakati twabadde tuli awo ne bateekawo ensasagge mu kitongole. Contract ya Kitaka eggwako 15 June, contract ya Sserunkuuma eggwako kiseera kyekimu kuba babalonderawo ewamu 15 June. Contract ya Director Human Resource Mukulu Richard Lule nayo ng'eggwako, na bano bali mu acting capacity nga bali awo bwe batyo ne bateekawo ekintu nti COVID yalumbye mu kitongole, abantu 4 bakwatiddwa, era ne bagamba nti Lukwago ne ba member ba cabinet tugende mu self isolation. Ne tubabuuza ebibuuzo n'okutuusa kati bye batannaddamu. Abantu bano be baani be mugamba nti twatabagana nabo. Abantu bano amanya gaabwe batubuulire bakola mu departments ki era be baani n'okutuusa kati bannabaddamu. Batugamba nti Mukulu Sserunkuuma, Mukulu Kitaka bo bagenze mu self isolation, ne Director wa Public Health naye yagenze, ne ba director abalala abasinga bagenze. Fene tubaga nti emirimu tutujja kumala gagisula bwetyo, n'ekirala bintu biri kiriya bulungi, situjja kumala genda mu quarantine, tujja kusigalawo. Kati bino gye byatusanze, era ndowooza Mukulu Kitaka ne mumyuka bo bayitidde eyo ng'omulwadde omulongoose. Mawulire gabasanze mu quarantine gye bali. Kati yembeera eyo bo gye balimu. Mu ngeri eyo nsooka okuvumirira ekikolwa kya General Yoweri Kaguta Museveni okuteeka ekitongole mu mbeera efaanana bw'etyo etali kiriya, nti tomanyi ani abakozi embeera agikutte bwatyo okumala ebbanga, era mwami Kitako bamukuumidde ku bunkenke okumala ebbanga eryo lyonna. acting Samuel Sserunkuuma acting ba director bonna acting. Kakati baleese amawulire agasoose okufuluma mu mikutu mugatta bantu social media, gazze kiroleeti nnyo, nze gansanze ngenda nakuwummulako, nga ngenda nakuva. In fact nabadde maze n'okulogging out mu social media. Omuntu omu nankubira nanga nti wabirabye bino nti nga nagatambula mu social media, ngenda okuddayo maama ng'ekiri eri buli omu kyayogerako. Kakati ebintu bibiri mu kino. Ekisooka abapya abaleeteddwa nja kuboogerako, naye ekyasinze okuyingira enviiri ku mutwe n'okunennyamiza kwe kulaba ku lisiti nga kuliko omumyuka wange Hajjat Sarah Kanyike. Nasoose kulowooza nti eno fake news. Manyi social media eyo ebeeramu ebintu bingi, bw'otaba mwegendereza oyinza okulowooza nti bituufu ne bikozesa ekikyamu. Nagambye luno lwe lwali lwa social media. Tegeeza okulaba ekintu kizimbulukuka. Ekitali kya bulijjo naluddeko ku social media okwongera okufuna ekifaananyi ekituufu. Budde bugenze tolira gwona okubira simu kukakasa, era neebase simanyi kifaananyi ddala kituufu ddala omumyuka wange kwali oba taliiko. Otulo twabadde tuganye Naalongo nannemerako weebake ekyo siyinza kirekayo, weebake ng'alaba ntudde bwenzirayo ku social media ndabo bawavaayo ekipya ekigaa bino byakulimba nga buli gavaayo gongera kukaatiriza ekyasoose. Era butukedde kumakya oluvudde ku musaalo kyenkeereddeko nenga kandabe ekiriko nga geega kyaliwo. So njagala okubalaga butya bwe kyangudde wala, kyampisizza si bulungi n'akamu n'akettondo okulaba nti omumyuka wange ng'ali ku lisiti, era njagala wano wentandikira okwogera ku biriwo. Twala omukisa guno kwereza obubaka eri General Yoweri Kaguta Museveni ti ate ku mulundi guno yajooze n'ayitawo.
yankoze bubi nnyo nga bw'okiwulira. Toyinza kugenda n'okwata omuntu ali mu ofiisi nayita mu processes mpanvu okulaba nti nondo omumyuka ng'amateeka bwe galagira, mutwala mu kanso bamukakase, tuyise mu bintu bingi nga bw'omubirabye, era experience gyafunye awo mu kuweereza ngoga nti kaakati olina omuntu asobola okutambuza ofiisi ne woba toliiwo. Ekisanja kikyatambula, yalondebwa abantu nga kansala. Akimanyi bulungi nti ekiseera kye tugenda okuyingiramu kiyinza okubeera n'ekizibu okujjuza ekifo ky'obwa kansala ekyamakindi West singa ddala abanga avuddeyo. Kuba toyinza kubeera mu kanso gy'oweerezaamu ng'ate oli kansala, n'etteeka terikikkiriza. Etteeka ligamba tosobola kusaavinga mu kanso nga tekiniko ng'ate oli politiko, tekisoboka. Fact ekyo kiri obvious mu kiraba bulabe. Ebyo byonna nabadde mmanyi nti Mwami Museveni ajja bitunulira agambe nti sigenda kutaataaganya kitongole omumyuka kaweereze mu kifo kuba nakyo kyabuweereza. Okwo kwogatta n'ekirala nti omumyuka wange mbadde naakamulonda nga Minister wa Gender, Community Services ne Production. Nga Minister. Kubanga etteeka eppya liwa Lord Mayor obuyinza okulonda ba Minister. Mukimanyi lyajja mu nkola okutandika n'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January. Era ng'ennaku z'omwezi 5 Speaker n'alondebwa ne mumyuka we. 5 ogwokusatu. Omwezi gwe gumu ng'ennaku z'omwezi 9 n'enfulumya instrument eronda deputy nga nambe Minister owa Gender, Community Services and Production. Ne mulondo okubeera leader of government business, government ya Lord Mayor Mustewolo mu council. Kubanga nze siteekeddwa buli lunaku kutuula mu council, ne wabeerawo team leader akulembera cabinet ey'abantu 5 bwe mbanga siriyo baba 4. Honorable Donini Nyanjula nga Minister of Finance, Honorable Olive Namazi nga Minister of Public Health and Education, ne Honorable Kennedy Okero nga Minister wa Works. Nimbatwala mu kanso ne babakakasa bagamba etteeka ligamba nti naffe ffennyini twegabirako ministries nga Lord Mayor ne Deputy. Naye nagamba nti nze sigenda kutwala ministry eyange gye naali tutte katuzigatte wamu z'ominzi we Deputy ne tumulonda ngo wa Gender, Community Services ne Production nga ye Minister atwala doketi eyo. Laba Mwami Yoweri Museveni kye yakoze n'amujja ku bwa Minister. Nze bwe namuwa ne kanso n'ebukakasa ate n'amufuula director omukozi wansi mu ministry eyo mu kitongole kyekimu, kubanga agamba nti yamulonze ku bwa director Gender, Community Services and Production. Ye ministry yemu yennyini gye mbadde n'akamuwa era last week we baba confirming. Kakati gye yavudde n'agamba nti akati nkufudde mukozi mu ministry eyo. Ojjawo otyo omuntu abadde minister gwe twakamala okukakasa tumuwadde ng'ojjeko okubeera nti director, ojjako okubeera nti executive director era abadde minister nga yatwala doketi eyo yennyini mwe bamulonze okubeera omukozi. Bwe mbagambye nze nkyagenda maaso n'okuwengera okustadinga ebyafaayo byabo mmanyiiko bitono. Kyala Kisaka gezaako okustadinga mmanye obuvo n'obuddo. Mukulu engineer Luyimbazi wamu ne Grace Akulo. Era nze bwe nawulidde Grace Akulo nalowooza nti CID gwe bajjeeyo. Oluvannyuma ennyo waliwo eyanoonyereza nanga nti ono abadde assistant commissioner mu public service yajja okukola nga human resource n'ebirala. So bajja kubasaba batwala obudde okustadinga ekitongole bamanye nti kirimu ba players ab'enjawulo. Tulina bakansala ku mitendera egy'enjawulo, mulimu ba RCC, mulimu ba minister, mulimu abeerosi 1 2 3, mulimu n'abalala ku mitendera egy'enjawulo.
so balina okumanya dynamics ezo. Otherwise olwenkya Monday ne Tuesday kyonna kyanaaba asazeewo ku Lwokusatu tulangirire bw'anaaba akkiriza ng'embeera emuwalirizo kitwala era tujja kulangirira ku lunaku Olwokusatu kiki ekiddako. Of course mukimanyi amateeka googera kubeerawo nti olwaba wazeewo vacancy kuba batasobola kusavinga nga director ate nga deputy road mayor. Mu bulumi obw'ekitalo nga nja kuba sikyalina kyakkola ku Lwokusatu mba nja kulangirira enteekateeka empya ezanaabadda mu bigere singa Deputy Hajjat Sarah Kanyike awaliriziddwa okutwala ekifo kino. Nze kyendowooza nti kinafu nnyo ku kino kyalimu. Director wa gender abaddeko Harriet Mudondo abadde alipootinga wa Hajjat Sarah Kanyike nga Minister wa gender ne community development era nga yamutwala. Kijja kunnuma nnyo ng'ekifo ekyo nkijjuzza nga Hajjat Sarah Kanyike mu byonna bye tuyiseemu n'obukugu bw'alina ne seniority gy'alina na buli kimu ng'ate alipootingawo n'omupya gwe n'abantaddewo. Kuba kye kijja okutegeeza nti ye afuuse civil servant aweereza eno. Njagala okumukubira omulanga nga mpita mumwe bannamawulire. Mwannyinaze munywanyi muganda wange mwannyinaze munywanyi gwange mukwano gwange bwe tutambudde ebbanga eddene weekube mu kifuba omulimu gwa Mwami Yoweri Museveni oguleke tutambule nga bwe tuzze tutambula. Ekisemba yoze nnyo yankoze bubi nnyo nga bw'okiwulira. Akyasaavinga ekisanja kitambula tugenda mu maaso n'okulaba nti tutetenkanya institution etandika okutambula n'akamala okuyita mu processes ba minister bakakasiddwa bino bikoze eki bino tubimaliriza tutandise okutambula mu governance ne laba bwasikayo essiga erimu government ya road mayor kwetudde egwe kyembagambye yankoze bubi nnyo kyannenyamizza nnyo kyansuzizza seebase. Ekyo njagala obbakakasa kyangudde wala nnyo. Bwenkedde kunoonya munywanyi wange munnange bwe tutambuza gavumenti eno okumala ebbanga ne ndwawo okumufuna ku masimu zibadde essaawa nga 6 wensobodde omufunako ku ssimu njogera ku Deputy Road Mayor mufunye ku ssaawa nga 6 ne twogerako ku ssimu ndowooza ebadde eddakiika emu teweze n'eddakiika teweze angambye Lord Mayor nkyalina meeting wendi ku nsonga ze zimu nsikiriza ngimalirize nja kukuddira. Zibadde zikunukkirizawo mu 6 oba 6 awo nezigwambu ezityo n'okutuusa kati nkyalinze ambuulire kiki kyasazeewo ku nsonga eno. N'olw'ensonga eyo kyenyinza obbategeeza nga njigyeko kiri okubaga nti Mwami Yoweri Museveni yanjoze n'ayitawo
era kyampisiza bobina okukivumirira naye n'okugamba nti ntudde nembirowoozaamu ndifumiitiriza mu buzito bwabyo era ekisaliddwawo kwe kugamba nti katumuweeyo ennaku nga 2-3 yeefumiitirize mu mutima asalewo ekyenkomeredde ku nsonga eyo. Era mu bitono ennyo bye twogedde nga ngambye akyali mu meeting musabye ekifo ekyo kye baamuwadde akireke. Nkyayongera okusaba Hajjati bwe tuwangadde ebbanga ddene bwe tuyise mu kawonvu n'akagga bwe tuyise mu butebe bungi bwadde batuteze ne tububuuka emitego mingi gye bazze batutega nagyo ne tugiyitako ebizibu ebiyitirivu ennyo bye tuyiseemu yeekube mu mutima ekifo akigaana. Njabapya bano abalondeddwa okuva amawulire egazze ngezaako okunoonyereza ebyafaayo byabwe nsobole okutegeera abantu bwe tugenda okutambula nabo mu kitongole kisooka mbayozaayoza bayozaayoza okulondebwa ku kifo ekyo n'okubalaga obuzibu obukirimu naye nja kubasaba bajje nga tugenda kuweereza kulaakulanya kibuga balondeddwa mu kaseera akasinga okubeera akazibu. Olwaleero nnaku z'omwezi 14 13 ogw'omukaaga essaawa yonna Electoral Commission efulumya kalenda y'ebyokulonda so ira watabeewo kikyuse nominations zigenda kubeerayo mu myezi nga 2-3 ez'obwa president n'ebifo ebirala MP n'obwa road mayor ne bakansala mu bufunze bajjidde mu kaseera ak'ebyobufuzi ebyokulonda ebyakaasammeeme. KCCA eyo kyekimu ku bitongole Mwami Yoweri Museveni byazza akozesa okuyisaamu ensimbi za campaign n'okutambulizaamu ebyobufuzi bye. Nja kubasaba bajje nga batekiniko era beekuumire mu leeni eyo eya tekiniko baleme bawugula kuyingirira mirimu gitali gyabwe ne leeni eyo by'obufuzi bagitulekere kuba naffe waliwo bagenda ne batunenya ninammwe ab'ebyobufuzi naffe bye tuyitamu nze siri tekiniko siri seeka siri pasita siri ki ndi wa byabufuzi byennyina okukola so nja kubasaba baleme batwala mu leeni ya byabufuzi beekuumire mu leeni ya tekiniko awo emirimu gya kutambula bukwakku. Ekyokubiri ti akaseera ke bajjiddemu kano kazibu bakegendereze ka byabufuzi so Mwami Yoweri Museveni bakozesa ebyobufuzi bye ebya Kampala abaleke bajje tuplaningira ekibuga. Twetaaga okufulumya structure plan eya Kampala ekyalemeddeyo strategic plan eyaggwako tukyakolagana ne National Planning Authority okugiyisa plan z'endala zetuyisiza zetaaga okuteeka mu nkola nga drainage master plan okulwanyisa gana amataba
twetaaga multimodal transport plan ekyamalirizibwa. Street lighting master plan nayo yakolebwa twagimaliriza. Tukoze ordinances nyingi ezikwata ku butale, ezikwata ku street kids n'endala, ate era nga tukola n'amateeka amalala agalina okukwata ku byentambula ne solid waste management n'ebirala. Ndowooza tutambulira awo tufuule ekibuga kyaffe ekyeyagaza ekisanyusa buli omu. Bwe bisigala nga biri nominations zaffe za mu October kati kubaganyaamu akafaananyi electoral commission erina okutandika mu June muno, kutandika program kabe kasinga okulonda kubeereyo mu July, nga gwe balonda bw'aba ayiseemu era ajja kwagala ekisanja nga mu October alina okuddayo ku nominations. Labira ddala awo nga bigatta ebyo mbibalekedde abasazeewo decision eyo. Kiri kyobuuzizza nti omuntu bamala kumwetooloola kabe kasinge n'okwogerako naye ndowooza oluusi ekyo kituufu nti sirowooza nti bagenda okulonda omuntu nga teboogeddeeko naye. Ni maybe abadde tannawulirako sayidi ndala. Nze singa yanneebuuzaako naali badde omu ku basaala bamugamba togeza teweetantala n'akamu n'aketonda, naye teyampa mukisa ogwo, nange nabirabye mu mawulire ng'abalala. So kyankoze bubi nnyo era ena advice saali gimuweredde ku mizindaalo. Si kya buntu bulamu omuntu gwe mubadde naye ebbanga okumuweera advice ku mizindaalo, naye saasigaza mu choice. Era mmanyi bangi bagenda kumpalalira naye Lukwago lwaki yayogedde bw'atyo ku mizindaalo, yaliyogedde ne munne mu mpola kati naamukola ki? Yembeera nange gyensangiddwa nga gyendimu nkole ki? So singa yampa omukisa ogwo nga bamutuukiridde naali badde nsobola omuwa amagezi. Kiri kyogambye nti kikyasoboka okukyusa, kisoboka bw'owulira ku sayidi endala. Ffenna tuli bantu tusobya. Oyinza okukola ekintu mu butanwa naye oluvannyuma ennyo bwe weefumiitiriza n'owulira ne ku maloboozi amalala asobola okugamba eyamuwadde omulimu n'amugamba nti munange gunnyize kuba gundaba gugenda kkaluba. Olw'ensonga nti mu kitongole mwobadde nga gw'okikulembera ate bakulembere. Tolaba nga sinyooma mulimu kuba n'abalimu babuvunaanyizibwa naye abadde ku ddaala erya namba 2 mu kibuga nsi Road Mayor, namba 1 Zala Kanyike, namba 2 kakadde oge ne bamutwala eri wansi Mwami Museveni kye bagambye nti atujoze. So kikyo kya kiyongobero nkyakulukusa masika nkyakungubaga munzikirize malirize embeera eno okugiyitamu. In fact nze obwongo bwange njagala obbabuulira nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Obwongo bwange tebunnakkiriza nti ekifo ekyo kyavudde ku Sarah Kanyike, tebunnakikkiriza era kijja kulwawo. Kyovuddoola bambagambi bapaddeyo zino ennaku tekinnannyingira mu bwongo nti nalonda omuntu omulala. Era ekirowoozo ne buli lwekigerezaako okunzigira nga nti kansooke nnwaneko n'aganaafa bagasalira essubi, kansooke nkole ekyo. Munzikirize nsooke nnwane ku lutalo olwo olw'okuzza mwannyinaze mukuba eggolokofu. Kirekera ye era munaaba mwogeddeko naye munaamubuuza ekifaanana bwe kiti, kubanga munnange mu nsi muno buli omu aba mukulu, kubanga ensi eno choices muno mwe tutambulira choices ng'akantwale kino ndeke kino, ng'omaze okusalawo nti bwe nkwata kino kisingira kino. Ayinza okuba n'ensonga ze zaalina mu kuteekenga decision eyo ng'omuntu omukulu, ekyo kankimulekere. Bw'abanga akyusizzaamu kijja kunsanyusa nnyo era akaseera kano nayagadde okakozesa munzikirize njogere bitono ebirabika nga bijja kunnyamba okuzza mwannyinaze. Era nammwe mbasaba temusajjule nnyo embeera emwongerayo, mukole ekisoboka kyonna nammwe okunnyambako okulaba nti mwannyinaze akola ki, akomawo. So sijja genda mu bigambo ebyo oba kino oba kiri munsaasire, looza tukoma eri nti muteeka mu kawaayiro namba 17 akateeka erifuga KCCA
obuyinza obuweebwa president okulonda executive director si bumuweebwa nti abukozese ng'obunkomeredde. Etteeka ligamba ayina kubukola ng'ayita mu public service. Era ebbaluwa gye yawandiise n'amannya ge yakoze yagaweereza mu public service. Public service yemala okugakakasa then n'eryoka egamuddiza n'alyoka asayininga gye bayita instrument of appointment. We twogerera tewaliwo gye bayita instrument of appointment. Era abamu mwakoze kinene nnyo ku misleading abantu nti gundi bamu appointing nze nedda baba recommending kati mu public service. Baba tutte mu kasengejja mu public service. Bwe banaava mu kasengejja eyo amanya aganavayo nga gayise ekipimo mu public service kye yateekawo n'amateeka ge kiteekawo then abo president bateekeddwa okulonda. Kyova olaba era yataddewo wali akabawaana wansi. Yagambye twakoze head hunting nga tukozesa nnyo ekintu credibility or something kifaanana bwe kityo boddayo mu kawandiiko ako ng'agezaako okulaga public service nti bambi mu nnyamba abantu bano mu bayise. Katukyalinda process ya public service erina okubayita abo kinoomu babakozesa interviews anagiyita gwajja okulondebwa. Tukomaawo. Wero kyenyamiza nti Sam Sserunkuuma engineer Kitaka musajja wattu tafunye mukisa kuweerezaako mu kitongole mu bujjuvu ng'omuntu omulonde mu kifo kya executive director. Contract gye bamuwa ya director engineering ne technical services era gwe mulimu gwabadde nagwo mu kitongole. Buno bamugamba ogira obeerako awo okutuusa nga bajjuza ekifo. Ne bamukubira okumala omwaka mulamba n'ekitundu. Kati yagenze ne bamugaa agenda mu self isolation nga acting ED naye yakamalayo kati ennaku 8 kuba bagenda ku Lwakutaano olwa wiiki ewedde wanaakomerawo ng'addanga director wa engineering ne technical services akola ku by'enguudo. Era ogwo gwe mulimu gwagenda okusigala ng'akola mu kitongole okuggyako ye ng'asazeewo n'agamba bannange ndizayininze. Ogwo gwe mulimu gwe. Ne Samuel Sserunkuuma omulimu gwe omutongole mu kitongole ekya KCCA gwakuweereza nga director wa revenue akola ku bya kuŋŋaanya misolo. Kati Samuel Sserunkuuma kyagenda okukola. No, director wa public health abaddeko nga acting kati bamuconfirmings. Yoyo Daniel Okero. Yo yabaddeko. Omulala wa director wa gender ndowooza ye yagobeddwa Harriet Mudondo kuba tebalaze wajalaze. Oyo yabaddeko yabadde substantive ye yalondebwa ng'alina contract. Kati Harriet Mudondo gwe bagambye asikirwe Hajjati Sarah Kanyike. Era gwe nganti naye Harriet Mudondo abadde alipotinga wa Hajjati Sarah Kanyike. Kati atatwa no bamugamba atatwala omuli gwabadde supervising. Kati kyekyo bebo Sala byo director mulala no Grace Akulo human resource yajjeo Richard Rule. Richard Rule contract ye ngabo gambye yaggwako ne bamwongera yokka akabanga katono awindinga apo agende. So Richard Rule ndoza mubafulumye ye Richard Rule ne Harriet Mudondo. Nenga bwe nkugambye nti n'abalala bakyali abali ku acting capacity. Director ligo ekifo kyerere. Kale bwe atuddewo kubanga Wuma yavaawo ate no Wuma yali atudde olw'okuba okuwa yali yagenda. Ekyo nakibalaze kyerere. Treasury services kyerere doni aliwo naye atuddewo butuuzi. Planning, physical planning ekirifo ekyo kikulu nnyo. Kirimu atwine. Nchane gulu mulaba ne parliament enoonyereza naye gulu mutya bulabula ndoza mwabira babiri na mukosa seyo ludawa. Era singa wabaddewo ekisooka okuterezebwa ekimu ku bye ekyo kya physical planning kuba kikulu nnyo twetaaga plan ya kibuga empya naye ekyo kikyali awo bwe kityo n'ebirala.